the home of former presidential candidate Kyagulanyi. We are still having presence around the precincts of his home, like I shared earlier, and I have also shared before that we are doing it for security reasons, in the interest of the security of the country. The question as to what offense has he committed? If he commits a very particular offense, like I said earlier when I was talking about these issues, we would certainly either invite him to police or arrest him and take him to court. But at the moment, just know that they are very specific operational postures around his premises in the interest of national security. Tamale Asta. Police mwe mwalinyeyo. Mwe mwalinya ne mubba ne mumenye nyumba. Mwe mwamenye nyumba, mwe mwamenye enzigi. Mwe mwasala buli kimu. Mwe mwabbe ebintu bye. Mwe mwabbe ebintu by'abaana. Mwe mwabba laptop, mwe mwabbe ebyapa by'ettaka. Mwe mwabba academic documents ze. Mwe mwabba sente. Mwe mwatuta engoye ze. Nedda olwo nabagambye Museveni yatwala underwear za president. Ne pule n'amasuuti. Engoye ze zonna bazitwala. Kituma lusoke mwe mwabitwala. Hey. Omanyi mwe mwewoza mbuno weemuli. Kale. Ngenda babulya lwaki temuliiwo. Waliwo abantu abanene 6 abakwatiddwa bali mu komera Kasenyi. Abasatu b'amagye banene, abasatu ba minisita banene. Waliwo abantu 6 abasatu b'amagye banene mu ggwanga, abasatu ba minisita mu kabineti ya Museveni bakwatiddwa lwa information gye babadde bamanyi ate neefuluma. Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaiah chapter 49 verse 26 nti abantu abo beetirimbule banywe omusaayi gwabwe. Isaiah 49:26. Abantu 6 I'm yet to find out amanya gaabwe naye njagamanya. Siwala nnyo njagamanya. All right, Uganda police has come out to make a statement regarding the security that is at Bobi Wine's home. Uganda police has said that they are not withdrawing their troops, the security, the police and the army from Kyagulanyi's home. They have said that Kyagulanyi's home will keep being under military and police control until further notice. They have not given a specified period. They have said that the police will be there for unspecified period. They quoted security concerns and they are saying that's the reason as to why they are still at Kyagulanyi's home and they will be at Kyagulanyi's home. One thing they said is that Kyagulanyi so far has not committed any offense, but they are revising some security concerns that they made invite Kyagulanyi to make a statement that in case of anything, anytime from now they are reviewing some things that they might invite Kyagulanyi to make a statement over some security concerns. So that's what's going on, guys. As you know, I'm always there to keep you updated. Kaso kentegeze mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center muyona joli okusabira bisima alla kulembere era kukume. Manyi byoyitamu bingi abantu abasinga obujja bajja bitegeera. Olw'ensonga si buli muntu gola balina omuntu atambula nti ategeera. Eri abategeerera waawo ng'oyogera obanga njogera. Eri abagenda otegeera oluvannyuma lw'eddakiika olw'essaawa
olw'olunaku olwa wiiki olw'omwezi olw'omwaka era batategeererako ddala abo nabo gye bali kati omala okukumenyera ebintu ebika by'abantu engeri gye bategeeramu so saagala nnyo otwale budde olekane n'abantu bo obategeeza buli muntu alina entegeera ye kuba n'essaawa zino wetwogerera kubibaddewo mu ggwanga okunyigiriza n'okukwata abantu eri abagamba nti ebintu bye tebiriiyo era baga nti Kyagulanyi ali mu muzannyo bagamba nti era yeekwese nti bwati bwagumazeemu omuzannyo gwe bo webali abo kati ekika ky'abantu ng'abo tosobola bawakanya wabula nze nkusabira era gy'oli obeere nga Allah akkingiriza buli kimu kitambule bulungi mu ngeri yo gyonna gy'okyagalamu ku lw'ensi Uganda bwe badde obakabwayi kati eno security alert gy'oli mukulembeze Mr. President yonna gy'oli njala bakutegeeza obugambo buno nti amakaago essaawa zino nga bwe wapositinze gaafuuse dde enkambi amakaago gaafuuse dde enkambi wetwogerera ekyo kyo confirmed gakuumibwa amagye poliisi SFC kwotadde n'abasawo abaganda abasinga oba temunakitegeera kwotadde n'abasawo abaganda abasawo abaganda bakolayo ki one abasawo abaganda babaleese basibage amakaago naawe kennyini okusibaga gy'oli nkiddamu naawe kennyini okusibaga gy'oli one balina proposal Museveni ayaleese abantu be ne baleeta proposal nti tufube buli okukola kye tusobola okukola nti tufunye amakaago tugateekemu abasawo abaganda nga balina access okukola buli kimu ekyetaagisa okukola mu kuyita mu kusibaga mbu baagala bakusuula eddalu nga bakozesa ebintu bye badde okozesa mu bulamu bwa bulijjo mu makaago bye bagenda okusinzirako okuwongerera mu bakulwa Windows gy'oli nti bw'oyiika Windows gy'oli kijja bbangwira nnyo okutegeeza ensi twabagamba nti omuntu oyo ali ABCD era n'obuzibu bwamutuuseeko yabadde embeera gyabadde gye yeekukumye era mu ngeri eyo ne baba nga afudde ffe tetubikikwatako kubanga mutegedde embeera gy'ali musomesa President kimanye nti amakaago gafuuse sabiro kati buli muntu yenna omufere abasobola okufera system nti basobola okutuusaako ekintu kyonna ekikukyusa mu mbeera gye bali mu makaago essaawa zino Museveni naye asuubirwa nkiddamu ne Museveni kennyini naye asuubirwa mu nkola ey'akalogo kalenzi okutuuka mu makaago n'okukola kimu kyandiyagadde okukola kubanga ajjukira abantu abasinga obungi mwakajja mutegere nti Museveni mulogo ne Museveni kennyini naye asuubirwa okujja mu makaago obudde bwonna okuva kati yeeraguze akole ebikola by'akalogo kalenzi byonna nga wabyetaaga kubanga bulijjo babuuza amaanyi ogajjawa kati balowooza nti amaanyi gali mu njuuyo bagenda kukozesa buli kimu kiragisa okukoza bakikozese mu makaago so Mr. President security alert njagadde ogitegeere bulungi nnyo ebadde wingi y'akalogo kalenzi wingi endera mu security alert Mr. President nsaba okutegeeza nti ebiziringu bwe bizibiti bye baali bataddeyo okuli ensimbi enkalu ezaali enzungu mwali dola paundi euro n'endala ze baali bataddeyo mbungi zo ssente ezo baazigyeyo zo ssente baazigyeyo naye ebyambalo n'emmundu bikyaliyo ebyambalo n'emmundu bikyaliyo ezo ssente baazigyeyo naye ebyambalo n'emmundu bikyaliyo n'ebimu ku bizibitizibiti ebimu gye baali baagala okuteekako babigyeyo so ne wasigalayo ebyambalo n'emmundu byo bikyaliyo mu nkola yaabwe naye nga bagenda gafuula sabiro bakole buli kimu kye baagala okukola ekiri mu mbeera ey'okukola ki ey'okwagala okugamba nti baagala kukola ekintu bakujje mu mbeera ffe nze nga nze omuntu nkimanyi nti wagenda okuyingira mu nsonga zino nga Katonda amaze okulaga ekkubo nga buli kimu kinaakolebwako tekijja kuyitamu nga bwe balowooza kubanga n'aganaafa bagasalira essubi Museveni mu mbeera mwali alowooza nti yasinga otutegeera byebyo bintu engeri gy'alowooza so Mr. President ngenda kusaba otegeeze mukyala Babi Itungo abeere careful nnyo bw'abanga adda mu makaago naawe kennyini bw'obanga osobodde okuba nga olina engeri gy'otambulamu mu ngeri ya Labadaba style mubeere careful nnyo ebintu bye bagenda okuteeka mu maka gammwe ebyakalogo kalenzi bijitirivu nnyo naye Allah kingirize gy'oli obeere mugumu kubanga enywera yeerima awo tuvuddewo mu security alert